Eddakiika zino ziseeko ku ssaawa ennya kulamusizano gy'osinzira okuwuliza 88.8 programu eyitibwa Paalamenti yaffe. Mba ninda bakulu bajje era buli mwatuuka jja muwadde mungi enkuba ebadde nnyungi nga sina buyinza kutandika abakulu nga tebannatuuka naye abakulu abamu batuuse kangende n'abaliwo abalala banaatusanga naye gwe njala kwebaza na gy'oli kubanga oba olingiride programu eggalawo sabbiiti week ebadde etya mu byonna mu byenfuna mu ebyenfuna ddoola egwira ddala naye nga ate n'enkuba ne Kampala etonnya ebadde mu ggwanga bingi. President Museveni aline Salva Kiir bo omukwano gwe basaza mu kabo era ababiri bano basinkanye ku Lwokutaano era nga kyebaagala kulaba abantu babeera kye bata peace and stability Juba. President Museveni yali Southern Sudan era Salva Kiir basinkanye Juba ku Lwokuna ne bakola okukkaanya twali tuli awo ate omutabani Chief of Defence Forces Nigeria yitibwa UPDF General Muhoozi Kainerugaba Lwokusatu n'asinkana President wa South Africa Ramaphosa namutwalira obubaka okuva ewa taata we era bwe tutyo taata we ali Southern Sudan omwana ali South Africa maama ye yadde ayogera ku ayagala okusoma obwannansi n'obuzaalisa midwives gavumenti etaddewo eyongera okumimira ku misumaali embeera gye bakiyita entry points kulaba nti ofuna obusawo maama yazongezaako zibe nga zongera okuba nga tamulaga jjabuzi ati tukyali awo lawyer wa Besigye ne bamuwa bail omwaka akalembereza okuwoza ng'ava bweru Matembe Kadaga yala kwesimbawo yesimbyewo ayagala kubeera vice president w'ekibiina kyabwe ekyo kya NRM naye abamuwagira ennyo Emilia Matembe Emilia Matembe simanyi bwa NRM naye yaga nti Matembe defense Kadaga's longevity okulwayo nnyo long ne evite longevity agamba nti ate munenya wadde aluddewo naye nze gwe mpagira naye ono si Matembe oba NRM simanyi bulungi naye amawulire amalungi gavumenti ku musolo gw'amafuta gakendedde kyebuuzibwa tunagagula ku ssente mmeka munagagula ku ssente mmeka entambula eneebeera etya. NRM yatudde jjo mu ttawo wano e Kampala neerezeemu baayongeza ssente z'okwesimbawo mubadde mujja naye nga mulowooza nti byankati baaga nti MPs abagala okwesimba kuba MPs n'aba LCF chairman agala okwesimbawo kuba ssentebe ojja kusasula million 10 mu NRM ndowooza owulidde ebyo bibadde mu ggwanga lyaffe lino njegadde okuyitiramu era nga bikyagenda mu maaso. Waliwo abali ba minisita beeteeseteese okudda ekiri mu ggwanga kulonda kalulu 2026 tolina weyinza kugamba nti ke kaluku kake baliwo buli omu kayogerako kale bye biri mu ggwanga njegadde okuyita mutambule n'okumanya naye nga waffe gye tuli ne waffe Mmengo enkuba etonnya ffe ekikulu mu Buganda kyekigambo ky'emisinde gy'enkya era nga mmanyi nti buli ngeri yonna weetegesedde okulaba nti obeerawo okubugiriza omutanda emisinde gyankya ssaawa emu naye nokwera bweti nga ebyo byonna twatandise tuli ku ssanyu essavu lya Buganda nga tulirabako sagala kusingako awo abakulu wadde atuuse omukati baana owokubiri atuuse katandikira kabusoke beeyanjule sibugwe mwamyani. Bwana Medi neyanziza njagala okutwala omukisa guno okusooka okwetondera abatuuliriza
nti obudde butulemye okukwata enkuba etufuukidde enkuba mu Kampala ate n'amakuba engeri gye gakola buli kasonda bakolawo kati amakuba agasinga gaggaddwa jaamu naye afuuse jaamu okulaba nti tutuuse mu budde naye tusaba abatuwuliriza batusaasire batusonyiwe kasa tutuuse omuzungu agamba better late than never ndawala mukisa guno okulamusa bonna naddala abantu bange ab'Entebbe abateze programu naye mutabani wange wakwagala nnyo bwana Medi bamuyita Dennis Matovu ali eyo agamba ogenzi wa Medi konze ngenzi wa Medi njagala omutumirako ne gurupu ye gyavuga ne boda boda ku stage yonna ewaffe pake wa Mayor Stephen Kabuye banantebe mwenna abalese radio zonna ne mutega ey'obujjajja Kyabasa tubebaza nnyo tetuyinza butabebaza twagala okwebaza bonna abaguze emijozi tusokewa ne wange abaguze emijozi sekinoomu abakulembeze amakampuni okulaba nti ekintu kino tukijanjawaza nti nanyini kigwa yakiwebuula bwetutaasitula ekyafaanira n'akisitula so njagala okuyozayoza buli muntu yenna aguze omujozi omukadde omwana n'omuto era okubakubiza nti enkya tubukeereza enkokola tukole ekyo ekitugwanidde okukola tusanyuke ne Ssaabasajja Kabaka tumwese ekitiibwa bwetwo tujja okukuma obwakabaka bwa Buganda ne Namulondo ngeri ku ntikko kikulu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bwana Medi ndowooza maze okulamusa ku bagenyi katule muganda ng'abuuze then tuwanike program sebe emijozi gikyaliyo era twakubiza bongera okugula togana gyaweddewo nange kenfutukano ngenda n'ejange naye nga ate twaguze nedda ne wano tugireeta sebo ne wano mugireese soyogera abantu bonna bagambe bajje bagigule egijo ejange omwana nammwe nja kujja mbawagiri bwageze ne naguze edda twandabye twalayo ku mutimbagano nakulabye ku mutimbagano naguze edda ebijozi ate mitirivu nengabira abantu bange bonna kaza musajja mukulu nga yeevuddemu tukera bukeezi ku makya kubwenyuka mbiro ate tadukani anadduka amanya agogede bulungi Saalongo Kakembo Mikaeli mbwa tekamwa Saalongo hano bantu abampita Saabalongo nali jako bweja ne bagamba eri Saabalongo nali wa Ssaabasajja Kabaka siri yange gwe Saalongo kati nze Saalongo okay amanya Michael Mikaeli Saalongo mbwa tekamwa okuva mu kibuga ky'Entebbe endo saza busiro eri Ssaabasajja Kabaka Sebwana gyali abatumide Charles Sirinza Kiberu mulimu agukola era njagala nayo kumwebaza mu ngeri njawulo by the way ne mitubeena ne mitube 5 be baleese emijozi gisinga obungi ndoza nga bagireeta Entebbe mitubeena omwami Dr. Julius Lutwama ne mitube 5 Saalongo Paulo Serumaga n'olukiiko lwonna liko bagifiti Tamale n'abalala mwebale nnyo omulimu guno nno ogw'okukunga Obuganda mu kibuga ky'Entebbe mutukoze bulungi nnyo fena tuwulire essanyu Ssaabasajja Kabaka twabagombola mapya era mutukoze bulungi ekitagambika ssebo nzimanyise bwana Sibwana kyali anti kati mukama waffe kati okukka wansi tuna mitubeena ne mitube 5 mitubeena ye dokita nso omusajja munene mu virus awo omusajja muyivu nnyo Dr. Julius Lutwamando zomuwulira amanyise bwana ate mitube 5 Saalongo Paulo Serumaga ne bwokomaawo Paulo Serumaga mwana mutombola kalevu emirimu agikwasiza kannabwale mu Ntebbe mu kibuga ky'Entebbe Ssaabasajja Kabaka yeesiimye nnyo n'abasajja baabo oyo mbwateka mu Michael w'Entebbe madena kuza tuli wa kibiina ki koze sikuletera obuzibu tondetera obuzibu kati nkyagala bya Ssaabasajja Kabaka tuweleze Obuganda byampuna sebo haji kulika yemaka abalungi abatuwuliriza ebuuyi eyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abenzikirize ey'enjawulo omukama mulungi ekiseera kyonna Medi nange njagala kusooka kukulisaayo bannaffe bonna bwe tubadde ku Ramadhaani wumula Mungu ayanikire okulajana kwaffe akwanukule ne be twasabidde bonna Medi nawe wandupiwa Mungu akugaziize ne dua zaffe zonna ze twatadde mu bibuga ebyo ebitukuvu saba Allah ayanukule njagala nange kwegatta ku bannayuganda bonna okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 twagala okwebaza omukama Katonda olw'okutuwa ekirabo ekyo ate n'okumujjanjaba obulungi kati Ssaabasajja mwali alamula tewali nsonga yonna emisinde gyaddi ekyokubiri njagala kukubiriza bannayuganda bonna okusingira ddala abantu abali wano mu Buganda baliraanye wano n'ebitundu byonna eby'eggwanga okwenyigira mu misinde gye tugenda okudduka olunaku olw'enkya ku Sande bagambye emijozi gikyalimu abadde balowooza nti giweddewo weegiri mukyala kyagaba waŋŋambye nti tomanyi gy'ojja mijozi naye kugamba n'oba oyingira ku geeti awo eya CBS abatunda weebali
mbasanzeewo era weebali jangu ogulira abantu bwe wabadde oyagala okugulira emijoozi mwegiri mingi naddala oba otuuse wano ku kitebe tezisobola kuggwaawo. Ab'e Makerere Firi Medi bagenda kuddukira kusimbulawo mu Makerere Firi mukulu Goroba atukunze nti emisinde gisimbulawo mu Kigundu zone n'olwekyo abana abatebasobodde kujja eno waggulu mujja kusimbuliraawo ate era batukubiriza Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro yatugaye nti buli muntu w'oli osobola okuddukirawo siteeka nti olina kujja wano ku Bulange bw'olina okusimbula abatasobodde ddukira wonna n'oba oddukiddeawo mu Lugyalo kasita oteekako omujoozi gwaffe ogwa 225 temuteekako ogwa 224 tulina ogwa 225 n'oteekako awo gwosobola woddukira naffe abana abasobodde okugenda mu bitundu ebirala tujja kubeerawo nze nja kuba wali Makerere Firi omulangira Goroba yatugaye bwe tuba tuddukira. N'olwekyo njagala okukubiriza abantu bonna benyigire mu kudduka kuno kubanga kudduka kwa mulamwa kulwanyisa kawuka ka mukenenya muntu kyatakakoseddwa kawuka ka mukenenya. N'olwekyo twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuvangayo okuyamba buli we basolooza abantu bwe tudduka ne tugula emijoozi ezo ensimbi ezo ziyamba abantu bangi nnyo abakosebwa akawuka ka mukenenya. Ate era senga tugenda bwetu tujja kuba tetukyalina mu bino bye batutiisatiisa nti ensi gundi egenda kujjako obuyambi eno egenda kujjako obuyambi. N'olwekyo njagala kukubiriza abantu baffe bonna gye muli mwenyigire mu misinde gino mwenyigire mu mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tugule emijoozi n'oba togenda gikozesa gigule waakiri ogiwa abaana naye obeere ng'owagidde embeera eyo esinga okuba enkulu. Baganda bange abaliko obulemu mu Uganda bonna mbatumidde mwebale kunfuula ekyo. Ate njagala nakuyozaayoza bannange be twabadde mu kulonda olukiiko olwa Paralympic olufuga emizannyo gy'abantu abaliko obulemu abawangudde agafo mu yogeyoge omukama yebale kubasuula mu ofiisi ezo nange mwebale kumpa bwa pulezidenti ng'atewali avuganyiza mbeyanziza Kibirige omusajja omulabi soka nembale kali yabadde yejemu kulya gafo nenga naye yalidde ogugwe guli waggulu president bamuvuganyiza Sebunya naye atuuse kale bannaffe kama yebaziwe okutuuka mu makya gano kama atukoze bulungi. Enkuba simbi naye oliyanga nti enkuba simbi nga wazimba walungi naye of course tusaasira oli abateebasi nga ye kati alowooza kwebaka saa zino amazzi ganjadde so tubasaasira naye buli omu abeeko engeri gye yeekumaakuma naye era bagamba nti awagwa enkuba wagwana sooli wagwana sooli nga toli bwayise so tubeebaza buli omu abeeko kyakola tufunze obulamu buno kuba TV yonna bw'ogitunulira buli channel yonna mu nsi yonna olimanya tulina ebizibu ebitwegenda okutwaŋŋanga olw'ebikolwa bya mukadde waffe ate twali tusanyuka nga bamulonda naye tutandise Trump baali bamulonda tugamba tajja oli atulemezaako bino na biri gwagamba nagamba togatambalala amanya Sebunya amanya Kibirige Kasule wa Sebunya nerya Kibirige bompitampitaba toyanze egesebo abakulu bagenda batuuka mpola ate ne muna NUP naye atuuse naye ate naye kankubirize emisinde gyankya bagula obululu butuuse bagula mugule oba oguza lwaki ate emijoozi zirimu obululu tebirimu ebyo Sebunya olina omutima omubi ate tebagula nabalabye abamu nga tubadde tujjumbira emabega eri yonna nga tebalabika batoyota nedda abo abaffe babadde bajja Toyota namulabe nebbalamu wano eddakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa kulwa okwetaakiriza ssaawa 4
abakulu tuba tubalinda n'omulala atuuse ko kagikute mumwa Chwanduka Abdallah ajikute mumwa era wajikute tula kusalamu Yosef abatuliza abalungi basebo ne banyabo bannayuganda mwena gye musinzira okutuuliriza n'okusingira ddala bakama banga ba Mukono North mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusomoozebwa okwenjawulo abafiiriddwa abantu baffe wonna wali mbasaasirako nnyo era mbagumya nga mbasabira Mukama Katonda abanyweze abasibe ebimyu ffenna tuva eri Mukama Katonda ate era gye tugenda okudda muganda wange sipiika w'eggombolola y'Ennama wamu n'Abbas Mujumba ne Sheikh Mujumba mwenna mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa jjajjaffe Mzee Joga Nakapinyaawo yaziikibwa ekiboga bannankyukakyuka mwenna namubirwawo mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa Nakafudde Bula maama Nalubo wa Jeni kusaasirako nnyo bannagete Gaza awo namwe mbasaasirako nnyo okufiirwa muganda waffe Umaru yaziikibwa agenda okuziikibwa e Masaka olunaku olwayo mwenna ebitalo bingi buli wamu naye mbasaasirako nnyo mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa okwenjawulo wano na wali ngana ngi Saddam nawe nkusaasirako nnyo okufiirwa mukadde waffe eddakiika agikinene ambasada kinene oyo tetusobola kumulekayo yafudde era abeekagoma Maganju kinene neiba wange ngesategeri we Maganju so nange bambikidde olukiro naye sintu kitalo nnyo abantu baffe sebo Medi ntwala nange omukisa guno okuyuzayuza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okuweza emyaka 7 olunaku olw'enkya bannamukono nange sebo kkiriza mbakunge emijoozi twagiguze ab'Ennamawojjolo nzija Kamada Kazibwe Kinani nzija Namboze ab'enkoko awo munyaze mulabaawo Kabembe sewo mitube 3 tugenda kubeera ffenna ekyampisaawo olunaku olw'enkya alo niweewo ekizindalo nkuba za mbogo Ennamawojjolo mpitawo nnyo ndaba nnyina zinga bali awo mwenna mbakunga fenna tubeere mu misinde okujjako ono waliwo kaayogedde ate bulijjo egyo sitera kulaba naye si bulijjo emisinde ffe tugidduka eddakiika nsoose na constituency yange eya Buganda okwakyo kinkakatako okukunga abantu okutuusa ababaka bwabwe tukubiriza abantu babeeno okubeerawo enkya kale gye nsoose njagala te kati bwembeeraawo mbasagala abantu babapya njagala batuuse obubaka bwabe bulungi butuuke bulungi ku bantu babeene ensonga ya misinde naye nkwegayira tujja mujuzi omukadde ojja kulabika bulala abakulu abaliwo tuyina Mbwatekamwa w'Entebe Michael Mikairi tuyina musajja wa Kabaka Robert Kasule Sebunya tuyina yakava okugera ne Mungu naye wali wano musajja wa Kabaka yalidde ogufo jawo nkwateko nenfuneko Bumali Mpindi naye wali ate ntubeera ne musajja wa Kabaka Chwanuka Budala naye wali abakulu ensonga nyingi Mbwatekamwa ensonga nyingi nawala ensonga leero njalagenda kebweru na wano soke wano soke bweru oyagala wa bonna soke wane waffe wane waffe abakulu waliwo byonna byakweteekateeka kulonda naye waliwo ensonga President Museveni ali Sudan omwana ali South Africa kati President Museveni ali Sudan omwana ali South Africa kino mu opposition mukisoma muki between the lines wakati wa lines gosoma ki well bintu bingi biyinza okusomamu kubanga president baba mu ntebe alina emirimu gy'alina okusooka okukola nga president nga gyaggwanga n'egigye ng'omuntu fana byabufuzi abamu tukityamu ne tweraliikirira naye nze ate siri omu kwabo ntambuddeko bwana Medi nagerako Spain bwe nagerako Spain ntunuulira ekibuga Spain nga kyambalagana ne Bungereza Spain sinsi bagita Madrid
kibuga cha Spain ekikulu ki Madrid nga ndaba kyambaraga ne Bungereza nembuza aba bwembere Uganda ndaba kana akasimpusikawula na mundi tikalimu na amakulu gamba 7 ensigagadde yensi yasoko okuingira mu colonialism koze wa ngoba fete yajja yajja mu Africa yo yakwata Bungereza yakwata America koze bibajjayo byebino kale twewuunya tuga nti abantu affe babanga tugenda mu mawanga agatwetoddo nagali ewala nga tujjayo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe awandi badde wasinga okuba ekinyusi. Sudan njinamu interest nene nnyo olw'ensonga bannayuganda baginamu interest. Badduka ne basuubulayo bangi bagaggawaddeyo, bangi balinayo bizinesi zaabwe, bangi bafiiriddwa ssente, bangi babattiddeyo, bangi bababbyeko emaali yaabwe. Sandyagadde kuwagira agamba nti tutune butunuzi nga munnayuganda omusuubuzi w'e Kampala atesse emmotoka ye agenda kuwuna ssente ze ate bamuwambidde mu kkubo motoka ye bagimuggyeko emaali bagimuggyeko. Abasuubuzi ajja kunono ku palamenti nga beekalakaasa ne waleka ne petition namba nga babanja omusimbi ogwafiirizibwa olw'entalo eziri e Sudan. So obutebenkevu bwa Sudan nga Uganda tubufunamu naddala ku paati y'ebyobusuubuzi ate nga amawanga gonna gagawadde ku byabusuubuzi nebwe babasooka okujja muno n'abazungu bajja muno bawamba Abamerika Abangereza emabega bwajjirangayo basuubuzi wadabe dini twabafuna nabo ne bajja ne besikale banoonyanga Gorodi ali luddawa Kopa ali luddawa nabo banoonya kutunyaga abo bagende bagaggawaze waabwe kati gye tuddukira mu mawanga mu kaseera kano olabe ekiri e Bungereza ezo bintu si by'Abangereza babibba wano ebyabagaggawaza ne bafula ab'amaanyi. So bwe tugenda mu Sudan tugende nga tumanyi kiki osoma wakati wa line ebbiri abana byabufuzi bakitya ono ali South Africa ono ali Sudan. Yes. Gwe kiki osoma between the lines? Kakati nze kukyensoma si bipya omuntu alinga ali mu famire ye baba ateekateeka amakaage gwe nolemu buzo okutuga nolitunuulira ndako okuwoza lintunuulidde. Nze siri bannabyabufuzi abalowooza nti nze nemereddwa okukola omulimu gwe nina okukola nganza kakembo nina kwekwasa mmedi lwaki akola ogugwe awasinga okuba obuzibu awo gwe toliiwo asagala kuba bweri baganze kakembo ndi abantu beekwasa nnyo abantu bagala nnyo okwekwasa mugamba no kola ky'olina okukola guno omuzannyo gw'ebyobufuzi free market entry free exit free entry yingira mu katale n'amagezi go mmedi bwakusinga okuguzannya leka kuwoza nga nti buzi erintunulidde kugamba oga nti buzi erinemye okutuga tutetenkanye kubanga omuzannyo gwa byobufuzi ekitabo kiri awo bagaye yingira osambe. Nawe yingira samba omupiira gwo. Nze kyenjagala okutunulira kyeki ono mutabani w'oli CDF mulamba oli CDF yamukwasa obuvunaanyizibwa CDF president ayabadde president ne mutabani ono ne CDF gomanyi oba mutabani whatever kati atugambe nti kale CDF alina obuvunaanyizibwa bwe ne president asobola okumutuma najjagadde omutuma n'akola omulimu gwe. Nze kembaagala okumujja mu buyinza bwetandika okwekwasa naba CDF kati agenza egindi kitegeeza sinnabakola kyange kye nina kukola. Nze njagala kudda mu nnyumba yange nsooke ntereze ennyumba yange okwaŋŋanga nti wati kati CDF ne taata we nga bakola kiri beeteekateeka bo okwenyweza nze nkoze ntya okubajja mu buyinza eyo yandibadde fomula yange nti nze ngasseeko kyewange nze ntetenkanya ntya kiba kati nga kulevu yaffe ababaka ba palamenti bwemala nintebe nga nvuganya kujja mu palamenti sisemala budde na oponenti wange hapana bwajemengo nagula emijoozi 10 mbona ayagala kunoonya kalunga nze zijangula 2 sijja kuddawo okukana kati omulaba kati bwaguza emijoozi egyo kati alabika anoonya bululu siddamu eyo nonsense sebunya kyabadde agamba hapana bwajja nagula emijoozi 10 oponenti wange nze nemmanya ti oponenti wange agenze emmenga aguza emijoozi 10 anoonya bululu nze nga nzijangula 2 nga tugenda tuyabya yingi kanzije politics mutegere bulungi eddakiika ziri 37 nkwebaza nti oli ku rediyo ya Beene wonna wooli otaddeko omuzindaalo osobola okumanya sabit wiiki weetambudde. Commander in Chief ali Sudan akulira amagye ali South Africa kakembo yangaye nti omutaata omumwana opposition kino mukitegeera mutya? Nze kyenjagala opposition kiwunzike ffe tulina kukola kye tulina okukola. Nze ndi ku ludda oluvuganya era olwagala okujja President Yoweri Kaguta mu ntebe ne mutabani we n'abantu be ne saagala kwefuula bano abanalimu ebbuzi okutuga. Nze nina kukola kye nina kukola bwe mmanya nti agenze okusisinkana President waawa nti we South Africa faba opposition nga naffe tuwandikira ow'e Kenya naffe tukyalira ow'e Kenya naffe tuzimbe ttiimu eyaffe fuki okukaabira oli azimba eyiye ate nga ffe tukoze mulimu gwe tulina kukola okuzimba ttiimu eyaffe zimbe eggaali yaffe mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Bwe tuba nti President wanu nti Museveni agenzeewa nti agenze Sudan kukola kinti byabufuzi enkyayita ow'e Congo nawe ogenda omukyalireko otandika okuzimba naye ebyobufuzi
temekudda okukaba bukabi gundi agenze kati agenze kola ki kakato jagamba nti ave Sudan ngo yaga nti zengenze kuprotectinga abasubuzi banga abali Sudan nze kula hivyo y'abasubuzi abali Sudan bane Uganda bayite bakola sente zaabwe mpagira kino kuchukua majega UPDF okubayo abana bafafiridwe bulamu bafiridwe mali we must protect our traders ngoza kichali abazungu okutukolonizinga wano parliament ya isi za sente yes muge batwale bakoliche baita peacekeeping yes peacekeeping and who are the beneficiaries bino bya bufuzi asingo okwetega yafunamu bana yaba Sudani jagalo nsonyo kyo sekiru kumpewo abasudani bantu bakyali babisi nyombi obusubuzi nembyo kola sente tebagala kola basabiza busabiriza era ne Uganda banja abagaggawalide Sudani ngana mazzo buzza agokunywa bagajja Uganda emmere yokulya kasoli byona bivano Uganda bana Uganda bali bakola sente kati boche bakolwa abeekyejo ngata nko kutege motoka za bana Uganda nga bazikuba nga baziwamba nga babake emmere bwe nsike wa UPDF akuma bana Uganda bakole business ze bakomono omusimbi wano bakola akulanye wano ngamba bamusobya ukisegede so bana Uganda tuige kwetega ngabazungu beetega tabazungu bajawo ne bakolonizinga Uganda ababagira kema bagabali basubuzi bone babakopa ne babagorodi nakati bakola ewaba bagaggawazayo so tugendenga tugeze ku lwobulungi bwanga lyaffe bwanga lyaffe lifunemu tugende mu maaso chonka kino guli opposition chicho soma wakati tata alieno mwana alieno tulonda 14 January General Sejusa emyaka giseewo yalanga nga mwami Museveni bwagudde mu lukwe olwa mwami Museveni okuteekateeka mutabani we okumusikira mwami Museveni bw'abavudde mu bukulembeze emyaka ndowooza girimu 2 kati era byaleeterako ne General Sejusa oyo okudduka wano n'agenda e Bungereza eyo oluvannyuma n'akomawo mwali mu ggwanga muno naye yasirika ndowooza okukkaanya kwabwe kwali nti tuddamu okwogera ekigambo kyonna naye ate abamugoberera ku Twitter ayogerera mu crossover ebigambo bye naye olina okukozesa amagezi mangi nnyo okubitegeera yali alanga mwami Museveni ebiseera ebyo ne yeegaana n'agamba nze bye sibiriimu bwe bagendako ekyankwanza eyo ne bamubuuza ku bigambo bya PLU era ne yeegaana n'agamba bali ne mutabani wange bali mu byabwe balimba era baagala kugusa nsonga zaabwe nina muganda wange gwe mbadde njogera naye muweesi nabadde yankubiddeko essimu ku ssaawa nga 4 nagenza okumuddira ku ssaawa nga 5 nga yeebase nagamba tulwanyisa Museveni naye wagenza okunkubira essimu nga neebase mwami Museveni yeebaka ssaawa 10 ez'ekiro oba 11 gwe amuvuganya weebaka ssaawa 4 3 ng'olina okukomparinga engeri ki gwe ayagala okulwanyisa mwami Museveni already ali mu buyinza teyeebaka omutabani amusindise South Africa by the way asinkanye wa president bangi goli kwekyo kyokka nowe Kenya yagenda namusisinkana nagende ne bagende Israel eyo namu introducinga nagende ne Russia namu introducinga so at the end of the day fenga abalwanyisa okukyusa government ya mwami Museveni okujjako nga tutambulidde either ku PCM naye nga tulina kubanga tumusingako ku byonna bye bagenda bakola yes bannansi weebali akalulu bakkirira ne bakalonda naye okukataaninga into okulangirira wakyali obuzibu nti ne bwabeera tekinologiya mwami Museveni gwasiba agamba nti lwaki abantu bakozesa tekinologiya ennaku zino bigenda bizuuka nga Russia mbwe yamba ku Trump mu tekinologiya okulaba nga awangula abamu bwe bogenda mu direction eyo so kibeera kitegeeza nti newe nagenda mu tekinologiya akolebwa abantu omwana agenda e Russia nga 17 March exactly n'agenda okusinkana abaayo bw'ogamba nti Russia yeri mu kukyanga akalulu exactly era nga bwenkibagamba
General Kainerugaba yali Russia. Tubaddeko ne ba general bangi nga beba commanding amaje wano. Eyakavaako yembadi. General Muntu yaliko, Muhoozi David Minister of Internal Affairs yaliko. Tubaddeko ne ba generals abalala bangi. Okujjako nga bannansi twerabira. Teri general mulala yenna abadde akola bintu nga Muhoozi wabikola. Musoma ki wakati wa lines ebbiri? N'agamba ngenda kugenda nkube babayita abanye nkoyo okutta abaki babayita abe South Sudan. Waliwo erinnya lyakozesezza nkoyo okubatta. N'agamba ngenda kulumba Ethiopia. Nobody does anything. Mu nkolo ya bulijjo. Mu maje wano. N'agamba tugenda Kongo kati. Tewali kye tusobola kukolawo. Mu byonna gobadde yagala kukolawo. Twawambibwa. Era nsiiba ngamba wano bannansi. Mwai Museveni eggwanga lino ebitongole byonna n'ekyali badde kifunaana mutabani we ng'akola ebyo byonna ebitalina kukolebwa. Bajjanos abalala bye bataakola. Nti mutabani we abikola. Bikakasa kukakasa we are in captivity. Okujjako nga bannansi tusituse. Ne tuteeka akazita ak'amaanyi ku mwami Museveni. Yine mutabani we bajja genda. Ebyo byonna byakola byabwereere. Mutabani we bangi nga maliriza bangi babikolako. Gaddafi yagezaako nnyo okusembeza okumpi ne maliriza nga owa kimuyinza okukola. Ngenda kumaliriza nga nkyogera. Saddam Hussein yagezaako nnyo okusembeza batabani we ku mwanjo. Naye bwe baasituka bonna yagenda nabo. Bannansi bwe baasituka ne bakola kye balina okukola bagenda naye. Gaddafi yagezaako nnyo okuteekateeka batabani be. Mwana wattu baba kuba bonna ebikompola ennaku zino bageza omwe yasigalawo bagezaako okugamba nti akomewo ne bannansi bagamba nedda naye yakigezaako. Mobutu Sese Seko naye yakigezaako. Mubarak Hussein naye yakigezaako. Bannansi bwe basituka ne bagamba ekimala ebyo naabi bali mu kukola bisoboka ending up. Government nsiba ngamba zisobola kusikyuka mu mbeera nnya. Government esobola okukyuka engeri ya Mwai Museveni gye yakyusaamu government. N'agenda mu nsiko n'akuba emmundu. Bw'atuuka wano Kampala n'alangirira nti mpangudde nga tebamukutte ng'ali mbuyeekera. Eyo government eteekebwawo ebeera ntuufu. Wadde abeera akubye emmundu. Bw'agenda n'ayita mu nsiko n'akuba emmundu n'agiyeekera. Bw'ejja abeera efuuse government. Ekyokubiri engeri ya Amini gye yajja mu buyinza. Ey'okuwamba amagye ne gawamba. Government bw'ejja era nayo ebeera ntuufu. Eyokusatu yekyuka ng'ekyuka mu kalulu. Kano ke tusiba tukuba Mwai Museveni n'akabba. Eyokuna ye civil disobedience. Bannansi ne basituka ne bagamba nti ekimala. Era nawo government bw'esituka ejja mu buyinza ebeera ntuufu. Tebasukira ku CBS sebo. Sigambye nti nno ekyuke wano. Naye ngambye bannansi basituka ku CBS sebo. Sebo sinnalangirira. Nti basituke. Ngambe Mwai Museveni bwe yagenda mu kalulu ye yagamba bw'ati nti bwe munabba akalulu. Bwe munabba akalulu. Ebyogerere mukono. Yange. Genda wajja n'Omuhoozi Kainerugaba kankulagirire gyali. Uli mutiitiizi. Ngambe byange. Jeno Kainerugaba ali Bugoloobi. Vali Erika Ruhanga Isawa wali South Africa. Anti kati ya office yagijeyo embuya. Kati ayina office wano bayitawo Bugoloobi okulina na Erika Ruhanga awano boda awo. Ojo musanga omugambi nti sebo mutegedde yuti zindi wa muulira nti sina osituuka ndala ayingira wakonze bomali nato more information ayagala yakulwana obadde mugamba ki kyembali njagala okumugamba ogenze n'omubuuza ekibuuzo nti mugenda kukola ki mugenda kukola ki mu mbeera efaanagana bw'eti nekimulema njagala nze kumujjukiza nti fe tuyitidde nnyo okukaaba bino si bipya ate ayogedde bulungi n'akaabeera nti baabalwana ne bawangula obuyinza bakola kye balina kukola kituufu kakweka ekyokulabirako twali mu nsiko mu 8 obuuza yite wana abanyanya kuva e Sudan batukube fe twadda mu nsiko okukaaba
bobota twetera banyanya tetujja baso twabalumba bulundu wakuba ntu bamalawo yes kakati wonamira itakuwa abe Libya bamulwanireko fitadda mu kukaba ati kati omusajja ngeri jali saba Libya twajana mundu netukuba ba Libya netubamalawo omwana ebyobufuzi tata wagenda munaga abantu gwabagezi okay babanga tunatagalaga abantu begola zani gwe kiki kyokoza okulaga nti yagala obuyinza muli mukwevuma kuyombagana gwe mulwanyisa yakunganya babe mwabamu mubagoba mwagala kumujjako kole kyetulina kukola ngamba muli kakembo muli ndagala president Kyagulanyi very good akole kyalina okukola nga president bempula nti president Museveni agenze Sudan njagala nkyokuba nti president Kyagulanyi ali Kenya ndi ali Congo ali South Africa ogenda ba president sigenda kugenda bayimbi Kenya ogenda president amwandikire baluwa tinza akulo opposition ya Uganda njagala kiwano kubaka butusi nesonga zange kubaka butusi Museveni yakola kyalina kwa ne mutabani we kibangaze mu makaga nge gambe na mutabani wangu myaka 3 sozi katugwesindika kufamu okay why mutabani wange muteka teka tako ku managinga timba siri wa kiwano kubaka butusi babukuwadde sebo inda katini kakemba gambe kakembo fena tuliba NUP fena tuliba NUP muli kumbuzi limyekola fena tuliba NUP kaba ayinza okuba si mu mativu ne kyetwakozeeko tunakola naye ate sigenda kujja ku radio wano byonna bye tuplanning okukola Sudan ya mobilizing ali South Africa yetekateka bakubuza gotesi kyagala omuvuganya encha kye sigenda kukola muganda wa Kakembo nti ne Mwai Museveni we yabadde agende South Sudan yasoose kujja wano ku muzindaalo kulangirira tuli mu opposition byonna bye tuli mu kukola wansi eyo tosuubira nti president Kyagulanyi ajja kujja byogerere wano but what I can assure you Ugandans kyenyinza bakakasa ntuli mu kuteeka sinzigu ezigenda okutwalaganya Mwami Museveni ne mutabani we sebo mumali omuzindaalo gugwo Medi ekusokera ddala kayimba toyomba debate ya leero ennyumidde nnyo fe tulaba bano abasajja ba NUP nga beeyuzaayoza nze nga nnywa ku mazzi agannyogoga kubanga naye wakati mu kuganywa nga nsaasira bannayuganda kubanga olaba omuntu nga ali ku ddaala lya Honorable Kiwanuka ono looya mulamba musajja muyivu musajja musiraamu ate ne twabadde naye ku nnyumba ya Mungu naye ng'akyayita Robert Kyagulanyi president w'eggwanga eyalondwa ye Robert Kyagulanyi naye ng'amanyi kyekitegeeza nga looya kakati ekyennyamiza ng'okyalaba omukulembeze ng'ayogera ekintu leero enkya ne bamugawa wayogera kino naga ati si kye nayogera kino nga tulina ku mulembe gwa social media ne baleeta kiri ne bakomyawo kino nga tewaliwo n'olabira ddala kakati olaba nga waliwo obuzibu naye nze nsaasidde bannayuganda abayaayaanira enkyukakyuka naye nga kye bayaayaanira bambi beeyongera kulumwa mitwe kubanga nga Kakembe bwagambye weteeseteese otya ogenda kukola ki edda nga tukyali bato nga bazadde baffe baatuguliranga ebinyonyi bino ebidole by'ebinyonyi naga ati omwana najja naga taata wange nze yangulidde ennyonyi njiyina kanjisimbule olabe kakati bakiwanuka bano bye balimu ekinyonyi kiri kye baatuwanga oba ebimotoka bino nti yiye emmotoka noga nina emmotoka kakati nga tetunaba kukyuka kuvaawo kudda walala tukyali mu buzibu kyova olaba abantu bayinza obutategeera Kakembe oyo kati nga kyayogedde wano nti gwe oba oyagala okugamba nti ngenda mu buyinza kiki kyokoze lwaki otunuulira oli byakoze mu politics buli muntu akola kyayagala kasira kibeera nga kimuyisaawo kyayise free entry naye kakati gwe tonnaba kugenda gy'oyagala kugenda naye ate amagye ogejjako gwefuluma gwoli booti onzimola gwokola booti kati nga amagye gonna abalwanyi obejjako tonnatuuka soka otuuke gundi gwe tubadde tutambula gwe wabba enkoko ya muliraanwa gwe gundi wetubadde tutambula wavuma mukyala gundi yali atukola bulungi nnyo gwe gundi nga naye ng'otuuse naye oba tonnatuuka n'otandika buli omu n'ofubutula ono n'ofubutula media ogenda kulaba wano olutalo ku tiketi
NRM bajongeza sente no tiketi ya NUP NRM ngena gituukako ogenda kulaba olutalo wano era ogenda kulaba ebibinja nga bifubutukamu kakati mwe mwagala kuyingira mu buyinza kujjako Museveni afuuse ekizibu bino osanga nga constituency emu sina kanya nawe nkugambye kye mwagala n'ogenda mu constituency emu kati ngene wa Abdalla Kiwanuka n'osanga abamuvuganya abe NUP bali 7 noje wakiso wano wa Narima abamuvuganya bali 10 enasa nabalwanagana buli wamu Masulita entebe Masulita bali 10 buli kifo kyemuyina ekifo kyemuyina bifo byemuyina byemwafuna ate mwekuba mwerwanyisa kati utalo kikyosoma wakati watata okubeera eno emagaribi mama omwana n'abeera mashariki tata okubeera emagaribi omwana n'abeera mashariki sookera ddala tugenda mu kalulu sookere ku kyataata tuli mu kalulu tugenda mu kalulu nenga sinagenda awo Medi njagala kubanga nyiza okumalwa neneerabira njagala ntereeza ensonga eno ya NRM eya nomination tugenda kituukako okay tugenda kituuka so tumalize kino bwenga munabyafuzi kyosoma wano ekisooka gwe kanzije kati gwebaza okuba nti okyali ku mukutu guno 88 katonze 8 program eggalawo wiiki ate eggulawo wiiki eyitibwa paalamenti yaffe akatwegattako tuli ku nsonga ensonga naye nga abali wano mbagaye kiki mutegeera mu kino mukifunamu twasomanga nga tuga between the lines kiki otegeera mu nsonga taata ali Southern Sudan omwana ali South Africa ono CDF uli commander in chief esoso kubaganya birowoozo yabadde Mikaeli Mbwate Kamwa agamba nti Kyagulanyi okufuusinkana abayimbi asinkane president wa Kenya alinyala mubuuza nti ndoza tobaddewo ennaku zino olaba Kyagulanyi omuganda kutambula mu Uganda bamukiza atatambule ebweru wa ggwanga naye ekyo kyayiseewo ekyo ayina omuzindaalo Medi obadde ombuuziza nti nsoma kikyotegeera ali Sudan omwana ali South Africa njagala kutandika bwenti ebiri South Sudan fenna tubimanyi Honorable Kakembo yakugambye ensonga eri mu ekyo nenemu tubitegedde ayogedde ali ku lw'abasuubuzi sina ku mutawaana w'abasuubuzi mikwano gyange ni ensimbi ate basabye sente genteke ekyo bayita peacekeeping media ate ekyembadde njagala okugamba nti Uganda okutabanguka kwa South Sudan kutabanguka kwa Uganda mu kaseera akatali keewala singa oba tosobodde kimanaginga mu budde Kakembo yakugambye nti abasuubuzi abali e Uganda business ye South Sudan eyimiriddewo ku bannayuganda era bannayuganda bangi baafiirwanga ebintu byabwe olw'obutalotalo obwo boolaba obubeera mu South Sudan ne babawambako ebintu ne bakola ki ne sente eziva South Sudan ezijja wano mu Uganda ziboostinga economy yaffe nga Uganda okuleka ng'omuntu otunuulidde business lane bw'osobola okunenya lwaki Uganda etwala teryaginenya twagala kumanya bumanya okukumba ku mirembe kubanga musolo ensi zino ze tweteolodde zonna zeekoona ku Uganda bwe zeekoona ku Uganda ekikosa e Kenya ekikosa e Rwanda ekikosa South Sudan kimala ne kikosa wano mu Uganda naye ate South Sudan kumpi kimu ku nsi eyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga eyimirizaawo abantu baffe abatalina mirimu abakolera Juba bw'ogenda e Juba bonna abali wano twabeerako oko n'ab'e-Juba kumpi weeks 3 nga buli lw'ogenda olowooza tulimu wano mu Buganda nga Luganda lwokka lwe lukoya ate n'abasinga baawano waffe bali mu busuubuzi be bali wano be bali wali be bali wano kati abantu abo bw'otabakuuma oba okoze ekizibu ku ggwanga lyo lyennyini njagala media okusembyayo akagambo kano era nga tuli between the line NRM yeeteekateeka kubanga ebibiina wa kyebiyita internal democracy internal ki demokrasiya ali mu biina munda ng'ogendako ensonga nako kateeke mu bwongo kati mu demokrasiya ali mu bibiina munda demokrasiya ali mu bibiina munda NRM yafulumiza roadmap
Ejifulumya ku wiki ejja. Kati batudde. Yafulumiza NRM efulumiza egenda kutongoza yafulumiza naye egenda kutongoza yagambye NRM kankuyambeko nti ayagala okwesimba kuba president kwata $2,000,000 gwe MP ng'ayagala okwesimba ng'oli kadi NRM Sebunya bakwagaza $3,000,000 gwe ayagala okwesimba kuba Lord Mayor ng'ayagala kadi NRM bakwagaza kakadi kamu n'ekitundu kansala ng'oli wa Mibuga gujja $1,000,000 sentemu kwesimbawo LC5 ez'okutaano bagala $1,000,000 bakansala eyo ku LC5 $2,000,000 municipal mayors $5,500 aba ku magombolola bambi mumujja kuwa $2,000 bomali galawo anti mede abaganda bagamba ekyo tekijja bantu mu kalulu atalina maanyi tagwa ddalu oba tofumita lindazi atalina maanyi kakati $1,300,000 ez'ababaka ba parliament ne luli bwezaali bw'oba oyagala kulumba kubeera ku seeke ne bakusaba $1,10,000 ekifo ky'ogendako kinene kyekisalawo buli kimu mu pate kirimu omusaala mulimu ate ekizibu medi bino tebigobe bantu mu byabufuzi ensimbi zino era medi njagala kubuulira ekyonoonye ebyobufuzi byaffe wano kwe kuleeta buli muntu mu byobufuzi kano kasengejja ebyobufuzi bisaana abantu aba atuula n'alumirira eggwanga n'afumiitiriza n'asalawo ebyobufuzi tebisaana banoonya ssente nti ndi muzigo njagala kuzimba nnyumba ng'ojja nti njagala bwemupi kubanga obwongo bwo bugenda kubeera butunuulidde ssente kunoonya kayumba kugenda mu corruption kola ki kakati bakusaba $1,300,000 oba toziina obwemupi buleke bw'oba oyagala bwa kansala nga tolina $5,000 gyewandiisa leka agiina yewandiise edda omuntu we balondanga omuntu ne bagala ti ono mmeeya wa kibuga era ebyo biri wano Uganda mmeeya oba wa Kenya oba wa Rwanda oba wawa nga bagala ti ono mmeeya wa kibuga so batoyo yayimbako lumu akayimba n'agamba nti sikubanga akagugu akali nkomyawo kali nkasuukako omulandani nemba mmeeya nembaako mu bode yeyagazaako nga wenkuumirawo obubonero gakitegeeza nti wobeera mu meeya obeera mu bode yeyagazaako kati fe olwaleero tugamba nowa geto kajja agende abeere meeya akola ki kakati bwe baleeta ebintu byonna kyova olaba katubeera mu mbeera eyewuunyisa tasaana nakuba kukulembera ero si wano naye gwe najja olw'okuba akulembera eggaali n'ogamba ti kati ono yaba abeera Lord Mayor ono yaba abeera meeya ono yaba abeera gundi mu bbanga eddene otta ekitundu eggwanga oba tolyagala naye bameeya omusajja gwe bagamba nga nti ono meeya ng'owulira meeya ono sikyamaani weero si 5 ng'olaba omuntu atuludde asaanidde nga n'obugagga babuyina naye kakati olwaleero olaba omuntu meeya talina na waasula akyasula wannyina bamuleese kubeera nti yagenda okuba meeya w'ekibuga agenda kukola ki kino kakijje kakati ebintu bino we bijja birina embeera abantu gye basobola obitunuuliramu naye ku nkomerero birina ennyamba gye biyamba eggwanga okubeera nti likula kasembyeyo kano meeya asobola okuba owa nuupu asobola okuba owa NRM asobola okuba owa FDC asobola okuba owaki naye abeere nga yoyo atuula mu kifo ekisaanidde ekyokubeera meeya so si kulonda bumpowooko nti oyo afuuke meeya Sebunya ojja kumwongererako kakati ensobi gye mukola bamutunulira president mumutunuliranga Museveni mutabani wa Kaguta mutani w'Esteri mutani w'Esteri kokundeka ne mutunulira Jeno Muhoozi mumwagala mutunuliranga mutabani wa Museveni kwegamba simplicity ne mubitwalira abwe mutyo ninge kikyamu kyekiruwa omuntu kati nga president Museveni in fact ayinza n'okubisinza ono mbwatekamwa naddala okuviira ddala mu nsiko ng'azimba revolution
tiyaberanga wakusinga nawe n'omubuuzaako nti atuli wano tulwanira kujjako bukulembezini n'omubuuzaako awo ne mubongako kyobuliranga abantu bagamba nti afuuka enfudu baga nti afuuka kapa kasikasida wangula sirabangako bwafuuka kapa yes nga tasangika talabika talabibwa ali protected ring ziringa 8 afande mu bino bimulaba motoka zizo zitambula ebyo byaliwo dda rings nga weeziri za security kyekiriwo kati kakati President Museveni has grown in stature and influence nti n'Amerika bwe bayagala okumanya ekiri e South Africa wadde yabataddeko emisolo ekubira Uganda nebuuza nti kiki ekiri e South Africa ngani akuba America Trump bw'aba ayagala okumanya ekiri e Somalia tabuusa musajja n'amukuba Somalia n'amugamba nti genda buuze ku be Somalia abuuza president ani gwe tulaba e Somalia juzi wakibadde na mawulire ate ndowooza tekyali kyakulimba Raila Odinga bamusindika e Sudan e South Sudan bwe yatuukayo n'amugamba nti no olabye president nanga njala kulaba n'oli omulala oli nanga nti esimu tumala kukuba simu ne twebuuliza ddala kati nga bwondabye gwe genda ebirala tujja bikubuulira kakati President Museveni namugamba nti woba owulira ng'oyagala ddala okulaba oli sooka ogende wa President Museveni samanyaawo kye baamaliriza nakyo naye ngambye kagamba region eno President Museveni mutwalanga kaddalidali nti akulidde mu system agitegedde era ekiri e Burundi ekiri e Rwanda ekiri e Congo ekiri luddawa bamwebuuzaako kakati bw'omulaba nga atambula mu ntambula gy'atambulamu yes bannayuganda tumweyagaliremu lwa nsonga nti okuba n'omuntu eyeebuuzibwako mu region ennamba kintu kikulu nnyo ate kyetaaga kuzimba kyova olabanga bannaffe abagala tuddira mu buyinza oluusi abantu babanyooma ne baga nti ebiseera byo bimala buddi ng'olowooza ku Uganda ejja mu maaso mu Uganda buli ekiva e Sudan in fact waliwo Haji Omugenya Osaasira nawuli abika omwana we gwe batidde Sudan neŋŋamba ate bizzeemu so twawulidde bulungi nga President Museveni agenze Sudan luli baatutawanyanga nga nakanyonyi tetuyina naye katuyina n'ezaffe agendeko e Sudan babuuzaganye batetenkanye eddembe n'emirembe libukale mu Sudan awo kuba buli ekikwata ku Sudan kitukwatako butereevu n'alima ennyanya kikukwatako n'alima amatooke kimukwatako n'alima kasooli kimukwatako nti bwe baayo obutebenkevu n'ebyaffe bitulima bijja kutuuka bulungi niwo kite Congo juzi wano tubadde South Africa juzi tuli ku nsonga ya okay kati South Africa ensonga bali ababiri kati CDF waffe n'ayina okubanga agrowing an influence nga naye akula tojja kuba CDF ng'amaaso go gali Uganda tebagikuumira Uganda Uganda ngati yabikola ne mukulumbadi yabangayo ono mutekaka bali muhozi ngati yabikola ono kimutekesaako amaaso kuba mulinako muntu ngati yabikola ebyo mulinako enkubiru teri ate abikola omuntu yabikola bonna bagenda batambulanga Uganda tebagikuumira Uganda bw'oba oyagala kukuuma Uganda olina okuba nga omanye ekiri e South Africa bw'oba oyagala kukuuma Uganda olina okumanya ekiri e Egypt so bw'olaba General Muhoozi CDF ng'agenze Egypt era gy'emirimu gy'egyo kutebenkeza Uganda you must have that network waliwo level eyo ebanga olina okumanya ekiri e Kenya kyuma kikyeguze obwambega obukola eddala obwambega obunyuzeza obwambega twabukuliramu so kakati tubegayiridde tutebenkeze Uganda bwe tuti tova wa Muhoozi Bugoloobi olabika tovaayo nze muganda wange we ne bwe simulabye in fact ne baba ali mu kitundu nga tebambuulidde mumanya nti muganda wange ali mu kitundu kino jeno ali mu kitundu kino kakati Uganda tulina layers bwe zito zino okuba nammwe abagala okujja nammwe mulowoozeeko
kukuma Uganda ngati tojikumide Uganda chwano ko ulide mukole network mulawoze kuki in fact President Museveni ali ku level ya principality Checho prince mu kitundu muno ayina okubanga awulira buli kimwe kitambula mu region yenu ufe okusobola okutemekera ngana Uganda awo nyinse bonyegwera ujjo kusoka no muzindala oyogere President Museveni olide bana Uganda President Museveni ali Somalia Museveni ali Southern Sudan President yomu aliko ampuliza kwata lupapula ni mujini okubera sound wati wakateka out M7 tandika kuwa busale kamuka kubinga M7 Kenya kamuka kube kagende Kenya katunule Somalia ala kasali kakube kagende Somalia kuba kasala akala kagende Congo wakati ngo kajano mukati mu Nsaka wali M7 akaloka kube okakube kagende Burundi akasala akala kakube kagende Rwanda Burundi kakube akala kagende Burundi gayo Congo jibale kumpinge elimungezi kuba balina okuba abatule ekisangani ngena ngamba abantu wali abantu eyo nanga batudde ngena ngamba abantu yes sibeso mukisa gwekyalina wali omusajja mukulu Medi wa Analog lenzijukira mu 17 musajja bamutanga Mobutu Seko yajjako ekitone yewa Kokuwaza Banga yes Kokuwaza Banga mubijukira yes kitegeza ki waliwo gwe Nalusoma ko lukongo Kokuwaza Banga kitegeza ki Segwanga yokka ina da kumzindalo Segwanga eri mu kisibo nga abakyala bonna baayo Sebunya lwaki Uganda Kokuwaza Banga anti church for Uganda Kokuwaza Banga bwe butebenkevu stability je tulina wano obusalo obukubye yona je nkugambye mbukubye eyo Uganda ebira Kokuwaza Banga yes lwaki otugambye nti Trump yes bayakumanyiri mu Africa akubira President Museveni ekubira ne Putin baba yagala okumanya ekiri mu Africa wano ne yakubira President Yoweri Kokuwaza Banga Uganda anti kakati lwakuba mu Africa twayagala nnyo okwemanyiza embeera kati nga bagamba democracy Abamerika ne bagala tujja kumalangako bisanja bina naffe ne tugamba naffe tumaleko bina tumaleko bitano bali banaggwadda ne bakyusa omukulembeze system zisalitambula ukitegedde wano system tuzimba nzimbe Uganda nga y'amaanyi atuzimba nzimbe Sabunye Uganda nga y'amaanyi President Museveni omukisa gwalina ate okutajja kufunibwa muntu mulala kijja kulwawo nti aluddewo wano ate nga ffe tumuwa obuyinza tumugamba nakati yongerayo because of afia mukutya kwaffe atabba atayabbaji akakonga tiyakabba wakakumisaki genda Sabunye akati Uganda ogende yonna yes nebera Kokuwaza Banga yes kukulakulana mu stability tekiretera buzibu butebenkevu tekiretera buzibu no ate batuyita buyisi bakafulu batuyita buyisi owe Sudani yatuyita buyisi nagamba tasobola kubeera ku bukulembeze nga takwatiriddwa maje ga Uganda ebyo twabiga ebyentalo n'ebyenfuna era twabiga edaki zizino 17 ezakayita ku ssaawa 5 twasoose kutunuulira kulembeze mu ggwanga utali musango kutambula mu nsi ezitwetoolodde nembuza bannange bino kitegeeza kibwa bana byafuzi ne bakitematema akulira eggwanga Commander in Chief n'akulira amagye CDF bonna babadde bwe lwa ggwanga kaakati ekizeeko y'ensonga kikutte musaawe ey'okubiri ensinga bw'etambula Uganda efuuse Kokuwaza Banga seggwanga mu kisibo etugenze Somalia Southern Sudan Congo Rwanda Burundi simanyi mukago wa East Africa gwinza tugamba Sebunya gwina omuzinda honorable nkugambye nti wadi Uganda Kokuwaza Banga mbyokulwanyisa mbyokwerinda n'okulwana ate mbyenfuna kakati tulina kyetwogera mu luzungu nti nature abhors virtue kakati wabeerawo virtue alina influence yayikipayinga ekifo ekyo kati wano senga twalina system egamba nti East Africa ina authority East Africa EAC ina authority nga era y'amaanyi ba presidents bandibadde banafu naye kati East Africa yennyini eri weak ombeere lusigira bawo akati bannaffe nga ab'e Kenya bo ebya influence mu kulwana mu byokulwana biki tebirina nnyo by'amaanyi
Yes, tetujiraba. Kati fwe wetukola security nga waliwo ne stability. Kenya ye esoosawo bank. Nesoosawo insurance. Nezaako supermarket zino baby tu. Ine ebintu yo byeyangu yamangu neteekawo. Uganda ffe batugobayo. Bafa trace emere peacekeepers. Institutions zaffe ezo tezinnakula. Otherwise twandibadde tutambula nazo. Nga Uganda wegenza amagye bagatebenkeza ebyobusuubuzi. Kati ffe tusuubula tusindikale basuubuzi bantu buntu ne company zaabwe. So nze ndowooza nti ekyo kituyambi. Jo waliwo yabadde awandiika bana kalabe ku WhatsApp oba kiki nga alaga South Africa bye exportinga e Ghana. Esooka zi MTN zistambiki biki tereta musirikale. Akati nawe ne Uganda South Africa weeri in a big na ffe tutuwala y'abaana b'abantu ne bafiirayo. Akati ffe naffe kye tutwala kitambuza kiki baana b'abantu kufiirayo. Comparative advantage ffe tutambuza kati stability. Kuba omusuubuzi tagenda wali lutalo era tayagalayo. So ekituyamba wano twasoma mu economics. Yes. Comparative advantage. Yes. Yeruwa kati kakali ffe nasoma bifu kyekyo kye tutunda. Nasoma ebintu ebikadde. Era bwe bayagala kuddira President Museveni mu bigere olina okuba ne strong footing depth mu bya security. Maje lwaki kuba kati awo bwe twekiseerinze wetulinawo awo ebyenfuna babigwise eyavuwale nedda ate bitambulira wamu strategic thinkers baffe kati bali so much mu security. Kati ow'ebyobusuubuzi nasamya nti ow'amagye amaze okutebenkezaawo ye ajjanga bw'ayagala ne bw'ajja n'emitwalo 3 nalinnya bodaboda paka Juba yamanya nti ajja kufuna ekyokukola. So nze ndowooza ate tetuba bafitina ate tetukwatibwa bujja Kenya oba South Africa. Bozwa nereta umeme nereta Eskom nereta Stanbic Bank nereta kati nayo speciality yayo eriawo. Uganda ffe tulimu kakati ku mulembe gwa President Yoweri Museveni awo amaanyi gaffe galimu n'okumanya n'obukugu n'abagala okutulira mu bigere nayo bw'oboleeta. Amaanyi ga Uganda galimu ki? Mu bya butebenkevu strategically bya butebenkevu okumanya nti Uganda okubeerawo erina kubanga ntebenkevu si mu Uganda wokka. Kenya yo yategera bya bank. Rwanda lwonna Kenya yategera bya bank. Uganda yategera AK47. Sina AK47. AK47. Uganda tebagikumbisa AK47. Ebintu bingi nnyo. Bwana Chirika akiriza ka information kana. Nkwadu muzina kati gotesa. Nga kagenda tuyamba bana Uganda bayige bino. Boyebi government ekoze mulimu gwayo obolyawo okukyusa mindset y'abana Uganda n'okubasomesa kye balina okukola. Uganda fuse kukuwaza banga. Mumbere fanagana bwete ensi yo bwe bayeteeseteese bulungi nga abantu bamanyi okwetega. Byabadabuza tufunamu ki? Ne manya tukyali bato mu economics. Kyono kayabadabuza mulimu mayoni. Tukyali bato economically. Temuna kutegeera sente zijja mu ggwanga nga abasuubuzi bagenze ne basuubula. Gwagala kutegeera gende Bushia. Ogende wali oguru ku boda fe olabe emmotoka ezikyalenga ezigende Sudan direct olaba omusoro gw'ensimbi gwe batulekera mu transit gwe batuwa bobo yagala okukasa abana Uganda sente ze bafuna kimanyi katamanya economics oyo anoloya kati musomesa economics anoloya nti bana obaka omukatono nyuka mu mitiro jajjaffe ba colonies nga bajja muno tukolonizinga wadde balete dini bakulembe abantu basalamu bakulembe abantu ne baddeeno naye mabega wabo aliyo basuubuzi era basinga okufunanga mu imperialism colonialism abamufuna mu the traders era bwe basabe eggwanga laba basuubuzi tulumbire Congo for tebenkeze Congo tujje twendone ku golodi tuna business service twagala okukola yeye Congo kati kwatabitegera gwobuuza lwaki Congo balimi yo oluguudo naye omusuubuzi amanyi business alina obwongo obugazi mu kusuubula ategede kulima yo oluguudo yakugamba gwe nnimira oluguudo zagende Sudan nzibe byenzijayo wale industry ya kulemi wale ze Kampala zitulemye lime Congo oli kyasooka okukolera yakugamba nzibe ngende n'entapinga kyenzija mu kyenkanawa magoba weegali wadeza Uganda mfu kanga ngamba ati kakembo nyenze nengula dale miru mpente omukazi nangamba twadde nantula kati gogula dale miru ente yebeje twagamente esinga fa abantu nzo omugezi mba mmaze okutegeera nti ente badde mpalita 15 begenda njigula dale miru egenda kumpalita 3 bonna kama lita 3 abanange bajja kusoma ne kabali ennyama kaka bitegeere utabimanya era isobola okuyomba kati ente gyogulidde yale miru sebo ye tusinga fa abantu abali entula n'ogenda mubukola bukola chemicals n'ogula bwe kakkana ente kenjugulidde yale miru eno egenda kutuwa amatalita zigende mu 30 edomola 2
otwala abana bajja kusoma alina wamatu ojja kunywa gwayagala nyama very good kati je ntapinga eri je ngezo tapinga je soko bentebe nkezayo netekayo security ne bangama nti njagala bilioni ya sente za Uganda papa sirikala bagenda okukuma Sudan ngaze mazote kati in return bana Uganda bagenda komya bilioni ana eno bilioni billions mwana mwamba genda pale mitinezisa obakumeri bana Uganda babo batese bulungi okwetega nga bayizo okulembeka nga necho kola bakimanyi sigenda kuzanya buzanyi mizanyo ne kuyingira mu serious business ukimenti bana Uganda baso kuleta telecommunication system ya Sudan nainga tufuse nyo kukuwaza banga esimu ze baso kukwata Sudan zabanga zibane jibana Uganda chitufu sende mekazo twakolowoza zali mutunzi wa masimu sengozi bala sende meka kwa Ivory Plaza kantunda masimu sende zali mekolowoza nakola new cent sengola abasuuza bano ne bintu mu wilo nga babivuga bitwala abagenda mu kikubo nga batika mamurukana muruka kwa Ruwa stage Ruwa boys baita Ruwa park nga bakwa bagenda Sudan no bale sente zonze babala nabagamba fe tugenda Sudan bobanga ddala olumulirwe gwanga nogati singa bana Uganda basinzira ku kakembo ne bagwa ku muyekere Sudan gwe toyina buzibu bonna bakuwayo sente Uganda kuwayo sente obuzibu bange bujja bumu bwokka nga ntaddeyo bilioni bana Uganda ne balimu okulembeka nenzija milioni 2 mbankoze rosi nesenga bana Uganda bamanye ekyokukola nentwala y'amajiga ngene gatebenkeza bana Uganda ne bayingira ne balembeka kybalembese ne bajja bilioni 4 ekyambongera 5 bagamba muberereyo ddala Mikaeli nga tugenze wanje oyo economics anti kyekugambye Somalia obuzwe nandibadde n'eggwanga lyaffe Rwanda Burundi bana Uganda ku benefitinga ekyo kyobulabe mindset change bwemba ngende Kongo bana Uganda ne mbategeeza tugenda Kongo tulina abasuubuzi abali redo gende Kongo musuubule era munafuna okyenkana wa ogenda mbaka sita babuuza tufuna tetugenda tukite tumanyi bulungi nti amayirungi oganya wano Uganda kibi mira naye babagana okugana ogawano ogalima nga tumanyi bulungi nti akatale sika Uganda akatale akali kasinga ke Somalia na Ethiopia nze ekyo kyanyiza nyonyi namba etwala mayirungi lwaki tuga kiranga omuntu bogana nti lwaki ogana omuntu okulima mira okimanyi tamulya naye amutwala okumujjamu okumufunamu $1 e Somalia maliza mbwete kama fikitwagala okumaliza nende wachi wano chenjagala abantu abasomye economics kweyo level nze janjagala okugamba abantu baffe ne bana bali mbuyinza obusale wabukubye Uganda gyeraga yonna anti kakitwagala okukola problem ya fe tugenda bulianze teka amajene tulwana nga nabagati tubatese ensi 12 senga tu involvinga bana abasubuzi tojja kusanga bino bigambo byogera nga abantu bawakanya lwaki mwagenze nga abasubuzi bakugambye nti tata tuna business deal gye twafunye Sudan kati we need your protection nga government ya Uganda abasubuzi yes ojja kuwereza amajega kuma abasubuzi ne abakasita basirise anti be buzibu abakasita tabakoze mulimu gwabwe kuteeka abasubuzi nti opportunity eri Kongo kije tugezo okusika Kongo fenga abasubuzi ba Uganda osobola okuteekayo factory ekola sabuni naki katale kabwerere nti kye tuyinza okukola yo tikino nekyo tugetu nyage kwezo se toyina buzibu gwe economically I have no problem kubanga ensi nabo abatatambudeko bitu batambuze ensi bagagawala imperialism nze no gamba nti tugenze tuyingire Kongo obuzibu bwange buli bumu tulima yengudo nti avudde Kongo nabbayo individual najja na Gorodiye nanga tatugasiza nesenge banga gwanga nga America bangenza bakolanga izo Spain ne bajja yo musimbi ne bajja bateka mu reserve za bank Goding ali mu bank ya Bank of Uganda mwenye kitegeza ku sente ya Uganda nga Goding tujje Kongo tageze mu sawo za ba individual ababbi ba mafia ngaze mu government Gorodi oyo na yingira mu Bank of Uganda valu ya sente za Uganda katomese nga jeriko sengeri nga $1 kati problem yetu kutereza butereza nti ekyo gendere si kikyamu naye tutereza abasubuzi ba Uganda bamanye kyeki tutwalayo bana Uganda muri redenti ye ne government ya Uganda president Museveni amanye bwemba ngende Kongo abagenze Kongo okufunayo not individuals but government mfunira muwa nga Uganda government mbate kama East African Committee ngatirabika te mumbere nteriwo tugenze no tulage no twefude kukuwaza banga East African Community buzibu bwe inangira bana Uganda tulina wano nti bo kakirabu kaba nabyabufuzi ba dictator ngebigenderwa kwekumira mbuyinza period bani kakirabu kaba dictator kwekumira mbuyinza teba discussing economic policies akulakulanya abantu bazo senga kali kakirabu kabyabusubuzinga kugaggawaza mawanga senga tulina kati nakatala akatugattanga ne sente tukoze shemu no buzibu tulina nti bali banabyabufuzi tontabalanga siri kutabalanga abayekera bange tebajange uwo obakubanga nange njja kuba bajje wange twekumire mbuyinza yeyo ndi kapotiko kabana byabufuzi kwekuma nesenga kabade kabya business kukulakulanya Uganda na East Africa senga kati tutesa bilala economic policies taxation na biki industrialization senga je to discuss nga naye ebizibu webo
nti bannabyabufuzi bo bakirabanga twekumirira mu buyinza nga tuli mu East African Community awatali lutalo wakwekumira mu buyinza tebabibeera munnyo bwete economic bigundi bwe yagala industry wefiirako wekka tuba de Tanzania wano nga ne Uganda babona abonneyo teri abafanako kubanga tebannategeera mulamwa senga tuddayo ne tusoma economic soyo nkakasa eggwanga lyaffe Uganda ligenda kula kwa nangazi Bungereza ngazi Spain kwanga zagaggawala ku imperialism agaggawaza abantu abeteeseteese obulungi abamanye ekyokukola ne munyagulula mulima mayoni nga mugasa ggwanga okunyagula si kubi ne Bungereza yanyagulula ffe negaggawala mulima mayoni na America na buli wamu ensi zonna zinyagulwa zinne waazo mulima mayoni omusango omukadde Uganda efuuse kukuwaza banga buli omu tugenzeeyo omusango omukadde gwe gusala omupya ebyafaayo Uganda wano bitulaga bulungi nti abakulembeze baffe bannakigwanyizi byonna bye bakola bigasa bo kiri ku record Mwai Museveni bwe bavunaanibwa emabega kawo Uganda eno basooke bagitanze omutango ng'esasula lwana n'essaawa eno bannayuganda ebbanja lye tuli mu kusasula muli mu kusasula bannayuganda kusasula emisango ejazzibwa ekkongolo mwagala ne mubbayo golodi n'emiti gyabwe Mwai Museveni kiri ku record ekyo maje kikirizibwa tukita charging Mwai Museveni kiri ku record mu maje kikirizibwa anti babasingisa omusango babasingisa omusango mu kooti y'ensi yonna olw'okuyingira ekkongo mu bukyamu ate ne mutakoma okwo ne muginyagulula kooti yasalawo etya yasalawo gavumenti ya Uganda egenda n'essaawa tuli mu kuliyirira Kongo Mwai Museveni yajjayo era yegamba nafunayo omuti guguno gumu gwa golodi tiyagudeclaring ye nga ye ne baganda be ne family ye bagagwa kati bannayuganda bali mu kusasula nkugambye buli weweekoona olina okufuna ekyokuyiga bye twafuna Kongo mu mbeera eyo twandibadde twegendereza ne tutaddamu kukwata amagye gaffe ng'ogyeko nti baganda baffe bangi bafiirayo tusaasaanyayo ssente nnyingi ebbanga lyonna gye tumaze nga tuli e Somalia wandibadde otugamba nti tuggyeyo kino era najjako wano ku CBS okwawukanako noono Kibirige Sebunya naleka Somalia buli lunaku ennyonyi za Kenya 2 zitonya Mogadishu nga zirese mayirungi fatusingayo okubeerayo n'amagye actually Kenya bonna bajjayo ati kati ebyo bye nkugamba soko tereze wano fete tumanyi kwetega nga tukyayina obukulembeze buno bwe tulina obwa nakigwanyizi tosobola kugamba nti nno otwala amagye gammwe kubanga bali abaliyo abalimu batwala kwefunira byabwe ebbanga lye tumaze Somalia abaana baffe mabega kawo babatta ne babagwa mu ambush ne babatta twatuka n'okusaba accountability mutuwa abantu abaafa amanya gaabwe ani nani ba family babanjaiza abaana batusera okubavaako twamanya oba abaana bawe balamu tubuuza tufunyeyo ki nga Uganda ennyonyi zaffe bazikubiddeyo nothing can be shown buli omu akimanyi Somalia nsi yalema era bali mu lutalo beerwanyisa naye abantu baffe babasse tututeyo amagye tuteyo helicopters bazikubye n'ebyobusuubuzi Kenya yeetwalayo neesobulirayo ffe tulina kye tutwalayo awo wamu essaawa eno onenya Kenya oba onenya Uganda nze ndi ku ggwanga lyange topa information sinajagala lindako kakembo nedda gweguli ku saidi ono WNRM ndeka ono ndi kati nze kacyenkana kati sewo mpa obudde bonna bonna bali ku saidi emu tumaze ebbanga amagye gaffe gali Central African Republic twabadde tuli awo ne gundi n'atugamba ne Equatorial Guinea gyali gundi bwe yogedde ani Salva Kiir have we ever sanctioned because gemateeka have we ever sanctioned amagye gaffe kyogere mu Luganda ekyo twali tukkirizaako amagye gaffe ogende South Africa Central African Republic ati goli mu parliament twali tukkirizaako amagye gaffe goli mu parliament n'essaawa eno lindako n'essaawa eno era najja kubonera ku CBS najja kubonera wano ku CBS n'enkyogera n'essaawa eno
twagamba government amajebwe gayingire Congo mujjo wano mufune permission bagana ne sawa eno twabadde tuyawo nga tugamba bagenda kisangani mutawani wa mukulembeze boze mu parliament nga bamaze okugatwala South Sudan basikinze permission yemu ya kugatwala ki South Sudan ne tugamba fine tufunira muwa be bagenda okusasula oba na Uganda bagenda okufacilitate wakati mba na Uganda nga baka fetu Sudan majogenda fetu gasasulira okugenda n'okubeerayo n'okugabeezaayo but kati mba na Uganda nga baavu enguudo nga mbi basula bubi malwaliro mabi gwokwata enguudo amasomero otandise okugazimba eri nze nga munna Uganda gwogamba mbeera nfunira muwa nekyo Mikaeli akikubulika Kembo economics goliroya nkugambye omusango omukadde gwe gusala omuki gwe mwadeployinga luli gwe mudeployinze Central African Republic gwe mugenze Rwanda Burundi kubanga leero lutalo wakati awo waliwo lutalo Uganda eri makati banange tewali temulwana. What have we benefited? Nze mba mundaga kuku waza banga ongambe nti ngaba nansi bana twabakunga mujje tukole bwe tuti twakozesa wano kiri ku record ngaba nansi twagenda ne tununula abantu bana Uganda ekipya kino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esokedera mu Uganda bakutegeeza nayitibwa super capacitor ng'ekola ki ewangala emyaka 45 beddu balina offer eri abamasomero amalwaliro banka n'ebitongole ebirala byonna nti mujje musanze gagenza gavavaako essaawa yeeno leka bizinesi gimuza essaawa yeeno jangu ofune super capacitor eno otambuze eddwaliro lyo banka wooli totawanya kubanga bino byakyuse ebyazzeewo twazeewo mu nkola endala kati weeta kubanga olina standby generator balina ne kamera kika kya kalavu ezaliwa ekifaananyi kya colored mu nzikiza wakuwa sola amataala 4 ku 9,000 sola kuli TV 7,500 kale beine one bill z'amasanyalaze ngana amasanyalaze agavaavaako obuddukiro tubufunye bannaffe aba Look Solar Power ebajjo tuyamba Masaka basangibwa ku kizimbe kya Haji Mpuuga oluguudo bayita Kampala Road kisinga namba 7 Kampala bazze basenguse bazaawangu waliwo parking bali ku Lubaga Road ku hotel kukwata hotel bakita G1 Hotel ojabale bawe bali esimu ng'obuuze ng'obakubira 0758 15 19 14 kyekikuluma kyobulwadde kyobwakuluma bo wasanyalala Oina omugejjo omagomba gakuluma gasesetuka discs neganyiga nerves owulira obulumi eggwonero tulifunye batugambye nti tujanjaba n'owonera ddala ku ssente entono baani abajjanjaba omugongo bakoze eggwonero nsomya sijja diyita ddwali kubanga teriimu kyali teri afiirayo tiba ddwaliro ino ggwonero bw'oba oli mulwadde genda kujjanjabe bw'oba oli mulamu genda kutangire bino kugwako kyovola tebayita baddwaliro ojja kumuza ddwaliro kyeri onsereka ejjanjaba omugongo eteri mokyale banteri bafiirayo bayita ggwonero baliriddawa ekawempe jojjo basanga sajja wano bali ku 5 bali ku simu 075 19 3300 oba 0764 5 58 33 jangu wono omugongo ku ssente ntono ddala oli waka ebulwadde kikabiri mu mukolesa wa mukaaga tonanya kacaayi kitegeeza nti wafunye omugaati oyenoonya kyoteekako eyo ansa twagifuna dda teekako Prestige Margarine alina vitamin A, D, E ate ne B12 ebikuwa amanyi kuyita mu lunaku abaana be Prestige Margarine bawomerwa omugaati ate nga n'okukula bakola bulungi era nga balamu ate nga bagezi ulira ate nga bagezi Prestige bamukoze waliyo grams 2.5 waliwo 5 waliwo kilo waliwo akalebeka waliwo aka bucket
kilo 10 gwaina emikolo gwaina yafumba chapati wasekansika wafumba nfumbe chapati wafumba nfumbe wasekansika Jona gwayagala okusiga chapati amandazi Prestige gobogo toka kwebeza wana family te wana fa Chapa Enterprises bali ku Traffic Building duka number 3 mu Kikubo omusubizi jangu fune Prestige ono obagenda maduka kunanya okumpi na dira supermarket walu section bajita spread wajja okusanga nabuto pande babuteka wajja kwa nonya wale spreads wajja okusanga Prestige seba ino muzindalo sebo ogambye gamba itibala mwamanyi ogambye mwana mwamanyi no yetona akamwako nti Kenya etika enyonyi bbiri za mayirungi Uganda fitutwala ki nothing naliko e Rwanda nono mu mwaka guli Bwateka muba Sebunya bintu bingi byesikanya na Kagame olwo kyemalira bwe I can assure you engeri gye bazimbye Rwanda okakasa nti Kagame munyarwanda ngawe nandigaye munna Uganda nti okugenda kwa Kagame Rwanda ekufunyemu ngeggwanga twakwata wano sente zaffe ebyokulwanyisa byaffe abasirikale baffe nibaganda balunundwa Rwanda okubanga wakasala ensala ebagiyita batya kaduna womanyira nti oyingidde ensi endala nga bajja omuti guli womanyira nti oli mu nsi ndala the moment oba wakafuluma bwoti erinnya ne bikwaniriza Kagame balina economy ki bwe bagenda e Congo bo bwe bajjayo bazimbye ensi tewali wosanga kinnya ebitala everywhere okuba wosala otambula kilometers ndoza nga 2 okutuuka ekigali mu town yonna ne bwogenda mu byalo kolansi nkubulidde waliwo n'oluguudo lwe nali sirabangako nga baluzimba mayinja ninga so nogamba abo kale ugisupportinga nkugambe bingi byinyiza okuba sikanya na Kagame ne bafuna omunarwanda omutuufu amanyi nti Rwanda nsiye kati ffe tudda olwo twebuuza ndi bannange kibirigise munya naye muli bannayuganda oba president waffe ddala munnayuganda oba bannange nokwata essomero mu kifo ky'okulizimba wano eritemagana ng'omuntu n'olitwala n'olizimba e Rwanda n'olitwala n'olizimba e Tanzania ne Rwanda yazimbayo nogamba naye musajja ono sente zaffe zetusasula wano n'olinoonya tobiraba kata musajja ono bannange Sebunya yakugambye Robert tobola bangaba bannayuganda Sebunya Robert byokugenda wa South African Republic Sebunya yakugambye Malima Mayoni nti security Uganda tebagikumira Uganda yisebunya kanzimbera amasomero kamberena ku masomero ngazimbe na wala kanyalelwe yemba nzimba Uganda tebekere mu binya tuzama lwayo gaberenga mafu insurance muri munyarwanda ina insurance okuveka kire kutuka semuto ewaffe ffe twalwana ne tuwagira government yenu n'olugudu lwaffe sirulime balime Congo omuntu waito okubeera sarcastic Uganda balimawa Uganda sebukwato muzina tumalize sebo economics omulabye mutegera wabanene economics omunene kati kankweka kano ono lweteza mutegera ajogereko kutasobola mutegera oyo loya kankweka kano kubya amasomero nakola ku kisaawe nafuna omukisa tolima lumulwe masuli tolwaleta emirembe limekongo limagulu nakola ku airport bwana medical nkubule kino nakola ku airport nalinga passenger handling mwene hansi naye mu season z'abaana okusoma abaana bavanga e Rwanda ne Tanzania ne Kenya nga bona bajja kusomera no Uganda ebyensome biki ebirungi banna Uganda abasuubuza abagezi ne bagamba bwe ngende Tanzania nezimbe somero bano bona bagenda kuddawa zebaka na akasente India oyo kati economics omunene oyo economics omunene nagende Tanzania Dar es Salaam nasanga banna Uganda nasanga musajja kutabiranga ne nakasekeyo bagize wa muzukuru wa namama wakobe
nemugamba sebuli okola kino gamba eri somero lyange nemugamba kakasa natwala mu somero lye nagamba ikirwa kati atika kati nze nkyabona bajja bagala luzungu kati nzo nosomesa luzungu economics Uganda terubaddeyo economics baleta oyo basoma luswahili economics kati gwatabitegera bosanga esomero okola ki Rwanda bali basoma Lufaransa bagenze mu luzungu bomali tumalirize bomali maliriza ndozo kitegedde otegedde kati economics munene lawyer toyinza mutegeera bagambe economics munene tugende sebo chokoza kichamu kiri kimu kati nnyo gwolaga bannayuganda abainvestinga mu ebyo sagala gwogambe personal nga bannayuganda abainvestinga mu ebyo fe tufuniramu wa abuze Mpindi yenga Mpindi ayine somero Tanzania Mpindi ayine somero ono Mpindi ayine somero Tanzania sebo eri somesa abana gena maso sebo enkugambye Mpindi ayine somero Tanzania gena maso sebo Medi muganda wange economics munene lawyer tamumanyi muganda wange muri mama yuni Kiwanuka Abdallah ebintu bye byaloya economics by'obusuubuzi tabitegeera naye obusuubuzi fa abasuubuzi wosanga market ennungi bwogenda n'ogumba togamba nti kanteeke wano kubanga wogamba nti kasita wabaawo emirembe omusuubuzi yenna ekikulu kya byonna security weebeera awantu gojja n'oteekawo era abantu baali batandise okujja mu Uganda emirundi mingi wano nga batandise okuinvestinga wano naye bino era ebyobufuzi bye tulimu bino ebyabanoobe ebyagundi ne batandika okulowooza nti eggwanga liri mu kizibu twekembe tusimanyi tukole twerwaneko simanyi tukole biki bye bitandise okuleetera abantu obuzibu okulwerayikirira Uganda nti eyinza okuba insecure ate ngenda ensi endala Uganda yeziyambyeko okutebenkera mu byokwerinda naye kisinga okunnumanze Medi kwe kutawaanya abawuliriza baffe wano abantu ne balowooza nti bye twogera bye tutegeeza naye ng'emitima gyaffe tegitegeeza ekyo Mami Kiwanuka ono minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'emunda internal affairs obutebenkevu naye siwulirangako n'omulundi n'ogumu nga aleese ekiteeso ng'ekikwestioninga ne bino byayogera nti batwala batya amagye egundi Congo salabyeyo alternative statement ng'awakanya ekyo kyokka mu parliament yali internal affairs or foreign affairs internal affairs etunuulira amagye etunuulira polisi etunuulira ebintu bingi naye nowa foreign affair naye era wa nuupu omuganda wange Mwadankunyingi kati webaba bano baleese ekiteeso prime minister wa foreign affair oba wa internal affair aleeta ebintu byonna ebikwatagana ku kutwala amagye gaffe mba ndowooza nti bano bajja kujja n'ekiwandiiko ekiwakanya ekyo kubanga bibeera ku order paper naye ngamba ku kino kyo ngamba nga bamaze okuleeta ki no nga bamaze okuleeta ki ate sebo ojja kunjasa amatu bakuwadde omulimu tugenda mu bulango sebo tugenda mu bulango genda Bumaali kakati nze njagala kugamba tumalirize Honorable Mulima Mayuni ebintu bingi nnyo nzikiriziganya kati ngaze Medi ndi omu kwabo abawakanya enaddala abatakkiriza nnyo ebyo ebyokuzimba enguudo nga wano wakyaliwo enzi ezitannaba kuzimba ensonga bagitubuulidde naye ekigambo kyesaagala kulowooza nti omuntu alowooza nti wogenda n'otebenkeze eggwanga erirwanagana erikuliraanye nti oba okoze ensobi kubanga okulwanagana okwo kujja kumala kujja kutawaanye naawe alowooza nti oli mirembe kubanga abantu gye bakoma okulwanira e Rwanda gye bakoma okulwanira e Sudaani bikomawo wano tunuulira sente Uganda zeyonoona mu barefugee
Edakiika ziri 8 zokkezebwayo kwera essaawa 6 maliza yo sentence musajja wa Kabaka. Mbadde ngamba nti tulina okutunuulira nti wawe tufunira ensonga y'obutebenkevu mu nsi ezituliraanye nkulu nnyo eyo ennamba emu. Ensonga ey'okubiri bwe tuba tutereezezza enguudo ezaffe okugenda ku muliraano n'otereeza bw'oyita ggwe okugenda okufuna ssente z'oyingiza mu ggwanga lyo nakyo tekirina kizibu. Bw'ogenda entoloko ebyamaguzi ebiyitaawo abantu baffe abayingira okufuna obugagga ate bwe bamaa ne baleeta eno kiwanuka n'afuna akasente. Bomaali President Museveni yazimba essomero baliyita Museveni Pre and Primary School liri Nyabirezi Village Chato District Tanzania. Yalizimbisa bilioni 5. Ekyo kitegeeza ki? Ngabo yalizimba wa Una ino muzindalo nkugambye Nyabirezi Village Chato District Tanzania yalizimbisa 5 billion. Is it a government school or private school? Private school. Very good. Private business. It's not private business. Private school ngasi ya government. Kitegeeza ki ekyo? Ne ku Tanzania. Simuvunaana ne kitegeeza ki? Na ye Tanzania kye yatukolera. Okukuma abantu emyaka gyonna. Ne tuyamba nako okugoba amini. Ke kalaba akatono nnyo. Akabonera akalaga nti tuli ba Luganda. Ekyo kirabo. Nedda. Era yakyogera kumukuuma na kuyamba Uganda. Sente za Uganda za America eri billion 1.7 eza dola. Ngabo yalizimba mu Uganda. Ekyo muddemu ekyo Bomaali muddemu ekyo mwembi. Gazimbiddwa Uganda gazimbiddwa ku mulembe gwo. Kanda bahali kusimu. Hello. Sewe balokwereze eggwanga n'Obuganda. Esebo. N'abakulu abali mu studio mbalamusizza. Ono yogera ne Kavuma ku Lokottawa. Nze ngenda n'entunuulira ensi eno. Nawulirako olunaku lumu nga Mwami Museveni agamba nti paalamenti ya Uganda esaana kuvaawo. Era kituufu paalamenti ya Uganda esaana kuvaawo. Museveni nga ye kituufu mubi. Naye abantu bano betugamba betulonda ba MP. Obubi bubwo waliwo abamwagala ssebo. Hello. Ali ku simu. Hello. Ali ku simu. Hello. Mami Medi Nsereko. Erinnya lyange. Nkutumiddeko mukama wange. Amina ssebo. Abakulu abo bandabire erinnya nze Kabonge Beni. Mbeera Busoro Mugomba Honorable Basazi yankiikirira. Ekyamazima ensonga zemwogeddeko. Ndabanga ekireese entalo zonna mu Uganda oba obutali butebenkevu zonna mu. Hello. Ngola bi munange. Hello. Ani Makulu Kavuma. Ono kukuwaza banga? Wanji sebo. Ono kukuwaza banga yayogera? Mukulu wa Mkesa Asira. Ndiwe ni yupi. Toko kwebaza Honorable Kiwanuka Abdallah bulungi ngeni yupi ku programu. Ayogedde ensonga bulungi. Eddoboozi lya mukono nnoosi ne Uganda yonna tulifuna. Sookera ddala kyenjagala kukaanyeeko nti waliwo abakulembeze Kavumba Katanja Samatu bamukakka mugundi sirikako oyogerera ebintu ebikyamu. Bumaali simanyi kye waba ennaku zino oba kiki oba baliko bwa minisita bwe basuubiza ebintu obitabulatabula n'otowafuuka naddibanga kanzire ku mulamwa. Naye kisooka ne kino kye musembezaayo bw'otunuulira Amerika bw'eba erumba amawanga g'ekyondo kya Buwarabu era egenda okuggyayo amafuta gagasa abantu baalyo ng'eggwanga. Wano Kenya teyassa effort y'amaanyi mu lutalo lw'e South Sudan. Naye bwe yatuuka okugenda okukungula bannakenya baazimbayo amabanka eggwanga ne likolayo ebintu eby'enjawulo ng'eggwanga. Njagala Bumaali gwayogerera ekintu kino ne mukulu Ssebunya mutubuulire Uganda nga Uganda ey'awamu kiki yakola Sudan gy'efiira oba personal interest nga bwe twawulira ekyali e Congo
kimwajja bannaffe bajjayo omuggo gwe tuli mu kuliyirira trillions za ssente ekyo nno kituluma akalala kenja okwogerako njagala mukulu Bumaali Mpindi muwe bannayuganda respect ogamba nti balonda abantu abatasaanira abantu okyogedde awo bannayuganda balina ensonga lwaki balonda NUP mu bakulembeze ab'enjawulo kati oyinza okuyisa mu maaso mu Abdallah Kiwanuka toyanze ekyo kya bujoozi kikome NUP abakulembeze eddakiika zino ziri 3 z'olwokubiri 6 halo Lubakyoya kansoke nebaze abali mu studio awo nebaze muri mama yuni ogedde bulungi nyira abantu be mukono nos balondo omuntu omutuufu lwakyoya nebuuzaamu nange abogedde ku musolo tufuna emisolo mbu gituyamba ki njamumbuulire mukulu gundi oyo owabalema mukulu omusiraamu yakava emeka Bumaali ddala amazima mukulu Bumaali ndio tunulie Uganda buli nsi nebanga enegibaamu Kenya yaliyo Somalia jeri Zaire yaliyo ekyaliyo Rwanda yo yagendera paka niwamba nokuwamba kukuwaza banga katika Sudani kama South Africa America wa East Africa so ndio tuchwe maliza ngamba kati mugene mu omwana South Africa tata aligindibwa Sudan kamba ensi yabo bakitwala dda mukulu Bumaali nkanga hello Mwami Medi nkulabusiza munnange amanya yeza promoter Tamale okusooka Mwami Medi nze neewuunya nnyo abantu b'okyazaawo batambulako mu mawanga amalala ne balaba ensi bwefaanana bwetambula Bumaali yakava Makka Mwami Bumaali oba wakava Mekka mu butuufu gye watambuliddeeyo tewabuuzizzaako batambula bati oba abadde mu galubindi zino eza bbulaaka naye munnange etuuka ekiseera ne ŋŋamba ababaka baffe bano bannange ensi Uganda twetaaga ku saaviisi emala nalabye bwe babadde basaba okugenda e Sudan tupiika yabagambye okusibira ku kiriwo kigenda kuteesebwako ekyo ne kigenda bwe kityo naye ekibuuzo abagenda okusasula ssente ezo be bannayuganda ababaka betaba mu palamenti sipiika beyaganya okuteeseza nti tugende babadde babalaga ki so zenteesa bannayuganda ffenna ekituufu kiri nti tetukyalina kyekyo kyasobola kuteesa toyanze kulwa opposition ombwate Kamagalawo gwegwe nonze Bwana Medi njagala kwebaza kujjako nga sinaba kugalawo akagambo obudde mukama wawe Abaganda baffe abakasiita bano manyi ensinga enaakulaakulana baaganya okwetega bakasiita sagala bita oba bakasiita bakine ensinga ekulaakulana eba ne gurupu yaba babaita ba local investors ba local investors bano ba direct beneficiaries kale katukireke bwe tutyo twagala kwebaza abadde batuuliriza byetweza abadde birowoozo byaffe si mu bubi naye tumanye buli omu alina okukola omulimu Bumaali ku lwenaalemu njagala kugamba muganda wange Kavuma yambaddeko ennyo nti angamye oba kati njogera biki naye Kavuma abadde wano mu DP n'abeera n'asutala n'adda mu FDC kati ali mu NUP tannawezayo na myezi 6 naye kati yayogerera aboogerera egundi kakati njagala kumugamba nti nze nina omutwe gwange ate omutwe gwange si gwegugwe yensonga nze ndi mubaka wa parliament yanoonya tiketi yabwa kansala